Kamayigirizeyo ekintu ku musajja wammwe Bobi Wine. Waliwo abangi abayomba Dr. T. Lwaki tova ku musajja? Omusajja ne tava ku Museveni. Ate nze kasoogera ku Museveni nojja n'olimba mba nina okujungulula. Njagala omuntu aveeyo ayogere ku Museveni byayogera nga byansonga n'okujja n'otubaatisa n'oyogera n'olimba mba nina okulumba. Ekyokubiri, abantu ba Nuupu tebazikiza. Nze ndi omu oba ne Isimanga oyo. Naye abanuupu bangi buli naku boogera bavuma bawaayiriza bo tembafaako. Kitegeeza Kyagulanyi munafu bamufunza. Omanyi Kyagulanyi alinga omukazi bw'olwana naye bagamba n'okuba omukazi kyokka ate omukazi asobola okujja nakuyira amazzi agookya nakkuba ekikonde nakkuba akakondo mu mutwe bw'omuddiza n'okuba omukazi mumwagala musindika abantu miliyoni na miliyoni bavume Museveni bawemula abantu fe abantu nga babiri twogere mugani naye Bobi Wine yakita bava mukama kubanga munafu. Nze ntaatira Museveni. Ekyokubiri bw'obanga oga nti Museveni si kitange gwe Bobi Wine kitaawo, bw'obanga oga nti Bobi Wine Museveni ansasula okuvuma Bobi Wine gwe bakusasula mmeka okuvuma Museveni? Bw'oba okolera bwereere nange nkolera bwereere. Simple tugudde draw. Netegereza politics nzijukira ebiseera bannambooze nga bali ku CBS mu mambo bado. Olugendo lw'okuwakanya Museveni nga ntegeera obulungi ndulabye. Babeesigye ba Museveni bannambooze bamukutte bamufulumiza, Beesigye bamukutte bamufulumiza. Ebintu ebyo abantu abawagira Beesigye n'abawagira Bobi Wine tebaagala nkyukakyuka. Era singa Bobi Wine ajja mbuyinza oba Beesigye watuukira mbuyinza okuyita omwaka gumu abagenda kufuna opposition bano abadde bamuwagira ate badde ku opposition kubanga abantu abatondebwa okubeera abaavu babeera baavu. Kyova olaba waliwo enjogera bw'osanga omuntu bw'oba obadde ovuga mu motoka n'osanga omukazi ng'atambuza mmere oba atambuza fruits si mulungi kuwasa. Nkikubuulira aba ne levo y'abasajja abalina omutwala gwe mutwalo ojja kakasani Katonda yasala waafu sigala awo. Mwali musomyeko n'omwana ng'ali mugezi nnyo n'omusanga asika ekigi kya taxi oba ng'ali ku booda ng'obadde omusuubira kuba nti ali mu Bank of Uganda tomuyambanga awo Katonda we yamuteeka. Bw'oli mutwala ojja kumanya nti empisa ze n'amagezi ge gaali gakomaawo ajja kubba akuleke mu bbibiro. Abantu always baagala ebintu ebyonoonese. Abantu always waliwo abaagala obuvuyo. Abantu tebaagala mirembe. Lwaki Nambooze atambula buli kaseera ng'alina omukono simanyi omulwadde? Lwaki Nambooze atambula n'emiggo? Lwaki bazaake buli kaseera beeteeka mu mbeera nti zaake ne mbeera mu kuziika wakiri yeesuula mu ntaana akola amawulire nti yakizuula nti abalonzi be baavu. Obwongo bw'abaavu butegeera nnaku. Lwaki SB4 ajja gaggawala okusinga babbulooga bonna nti SB4 yamanya ewali ssente. SB4 yakimanya nti leeta omuntu ng'alwadde akawago, leeta omuntu baamukwata, oli ava envunyu mu nnyindo, abantu bajja kukuwaaki ssente. Era SB4 Isima ayogera ekintu aga nti SB4 asobola okuba nga akawundo kaali kake naye nga singa munaamulaba nga akavuga mujja kulowooza abafunyemu ssente kwe kwefula nti Maama Fiina yakamuwadde asigale ng'ajja mu bwongo bwammwe. Abantu Dr. Tiamale we basinga okunjagalira mbu nga nkyali mu bizonto ne kusimba kubanga awo nali nkyajja mu bwongo bwabwe ng'omuntu mbyensimbi alaba twenkana simulese nnyo kasito situla ekigere bwoti n'omusika n'omuleka aba agenda kusikodde. Kyova olaba abantu baddukira ku opposition bafuna mbuleere ekuŋŋaanya abanaku kifuuke ekiddukiro ky'aboonoonyi. Okulabula bannayuganda mwenna mulabulwa ku apps ez'enjawulo ezigguddwawo abafere ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bayita okufeera abantu mbu bawola ssente ssaako n'okutereka nga beeyambisa ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu wamu n'erinnya lye. Mutegeezebwa nti Hamisi Kiggundu tawola ssente era talina ssente za muntu yenna z'atereka. Omuntu yenna akugamba nti jangu otereke ssente naffe Hamisi Kiggundu yatulagidde oba nti Hamisi Kiggundu yakikola kya bulimba kya bufere era baagala kubba. Toteekayo ssente zo, beera mwegendereza. Hamisi Kiggundu talina app yonna ewola ssente oba okuzitereka. Buli app yonna gy'olaba ku mutimbagano ng'eriko ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu abo bafere babbi. Toteekayo ssente zo, bajja kubbira bwereere. Beera mwegendereza. Muganda wange olwaleero laba banzoganya naawe bajja kuzoganya kasita onaasituka okuva w'oli n'obaako ky'okola. Nakugambye buli kaseera nti abantu baagala bintu bya kisiru, abantu baagala lumbuye,
abantu baagala kaye, abantu baagala Sky Sodia. Bobi Wine alina obuvubuka bw'atambula nabo butanaaba na kunaaba. Ono omwana yeekolera mubi nnyo face eringana gye baakuba endondi naye yeekolera abantu bagamba mulungi okusinga Dr. T. Lwaki yeekolera ayogera ebigambo ebijja mu magezi gaabwe. Weewalenga okubeera awo ng'olinga omwana. Nze edda waliwo maama Nabatanzi Rose oyo kati nkutumiddeko muganda wange akola ku Nobuvyawe Ntinda. Maama Naba bwe bankubanga maama Nabatanzi nga ngamba sirikawo nja kwokera ekkovu. Kati nga nsirika naye nakula ne neebuuza ekkovu lyali lingenda kungasaaki. Kati abantu abamu babeera mu bulamu bw'okulimbibwa nti sirikawo nja kwokera ekkovu. Ate nze obwo obulamu Katonda gwensinza tabunzikiza. Kyovula nti abalokole bangi bati okuvaayo okwogera ku bintu by'ekisiru ebigenda mu maaso kubanga n'abalokole bennyini bamanyi Katonda wa kisa kyokka, tebamanyi Katonda muliro. Musumba Sala yaŋŋambye nti abalokole basiru bamanyi mpologoma ya Yuda, tebamanyi mpologoma eri etambula ng'ewuluguma eyeenoonya gw'enaalya mu nnaku ez'enkomerero. Mumanyi sayidi emwemu. Abantu benzi gye njogera ebaluma jo bwe bansiba wabulya buli omu agamba keepankambo kavuga benzi. Muganda wange hamu abaluma, Museveni abaluma, sponsorship ya State House ebaluma, benzi ebaluma, mulimo gwa Bukedde gubaluma. Kyova olaba ne Yosefu baganda be bamukyawa kubanga Yosefu yaliko ebirooto ebiraga nti alibeera wakabi. Bamutungira n'ekyambalo ekyebbeeyi nga kiriko kalazi nnyingi. Kitaawe nga amwagala tiyava mu bbanga kumwagala, yali aloopa ebikolwa by'abaganda be ebibi bye baakolanga. N'enkolagana ye ne Katonda wa kitaawe ne jjajjaawe Ibulayimu yali nnene okusinga bano ba Leevi, ba Lawubeeni, ba Isikaali, ba Zebbulooni, kati ne bamukyawa. Olwaliro baganda bange bankyaye emirundi ena nga bw'osoma Genesis okutandika 34 paka 42. Awo baganda ba Joseph bagenze okulaba gwe baakyawa. Baganda bange mugenda kunsanga mu kifo nga nze ngabe emmere. Muteeketeeka amasowaani ngenda bbawa emmere kubanga nze sigala wano. Mulekeraawo okugoberera eby'ekisiru, mulekeraawo okugoberera eby'ekigwagwa. Abantu tebaagala bintu bitegeerekeka. Naawe wennyini ali mu kukola emirimu weegendereze. Tomala galya mmere wammwe mulumbe. Muganda we yennyini akuddako ajja kuwa obutwa. Tandika okwegendereza. Abantu balogo, abantu batwagalira mu makomera. Bw'osibwa mu kkomera ne ba radio presenter abadde omanyi mikwano gyo bagudiikudde ne beefuula bakola story bafune ssente kumbe basanyufu. Kana zo bagamba it's only the word of God ereeta great results mulamu bw'omwana w'omuntu. Bw'eba terina Romo mu mutima gwo, my dear, my sister, my brother, oli mu kaseera kazibu. Kyali kigambo ekyatonda ensi eno. Kyali kigambo akale byenna bye tulaba byava mu kigambo. Twakolebwa lwa kigambo. We are the product of the word of God. Hallelujah. Twazaalibwa na kigambo. Tutambulira mu kigambo. Naye olwaleero kasita word of God ebulwa rumu munda mbulamu bwo kubanga weetisse the chaos of the world. Weeralikira obugagga bw'enkya, weeralikira ani anaakuwasa, weeralikira future n'ebeera etya. Hallelujah. Abantu bangi tweralika n'ebintu bye tutamanyi. Weeralikira Christmas n'alya ki, otanso ogyalika omuguno omwezi. Abantu beeralikira banenga nkuze emyaka gigenda ani agenda okumpasa, banenga nduddewo okuzaala, abantu mweralikirira. That's why word of God teyina space mu bulamu bwammwe kubanga mubala. Kyoba olaba tebintu byonna omuntu byafunye bweru wa word of God tebisobola kuwangaala ago mazima genjogera amasengejje baba mugulu ku throne. Mirako yonna etavudde mu the word of God eyo eri fake.